Congratulations, Madam Christawa. Yesimye okukyakano kamwe ky'abakyala. Era nga bategeeza tulina omukulu atutekise batta. Oba mbadde mwagala ssente. Taata ozze kukola ki? Nzize kwesimba okuba vice president. Tuzze okulongoosa bwe basiiga kazambi tusigewo kalangi. Era bayimbi bannange mwena nsaba munzikiririzeemu. Tuzze okulongoosa ekibiina kyaffe. Okulakulanya ekibiina mu members abali mu kibiina, okulakulanya industry yaffe ate n'eggwanga lyaffe ewamu. Bayimbi bannange nsaba munzikiririzeemu. Eno etaimu yaffe. Abakozeko akakiiko akakozeko tubeebaza mwe bali mukola. Twagala tutandikire. Era mbasaba buwagizi bwammwe. Manifesto Zendi member wa edda bakobanga kajjalibu. Ndi member. Ate nga ndi mu Uganda. Zindaga mu kola kiti n'omukulu Khalifah Aganaga Azze wa president. Twasegezeddwako nti ne flower owa Galaxy wali. Kino kutereeza buli kimu kyonna saa yakulaga mpapula. President. Yes, at Kookie. Emikono wagifunye. Emikono kugumiza umma waliwo n'ensonga ddala somasongeza art n'okufuna ministry yaffe. Bagita cover letter. Funding eno kubanga eri consistent. Eno manifesto. Etteeka ly'okwepera linokola. Oyagala kusoma. Linofuna ne infrastructure. Ensi zikulaakulanyeko buli site ena theatre wa cinema. Eyo ID. Masaka waliyo mmeka. Eyo ID ya. Bara waliyo mmeka. Emikono gijo. Abanene bokka gijo. Bani MC Katsi, Bani Caroline Makadi, Bire Mukabya, Bire Kasonde, Chance na Rubega Kideva. ETC. Sokola be. Nazo mweziri. Pursuant to Article 3, Section 8 of the UMA Constitution and Article 9 of the UMA Bylaws, hereby declare Senator Fred duly nominated as a candidate to contest for election as Kadon Kamo representative. Congratulations, Buenos Bata. Chairman of the United Musicians Association Electoral Committee, pursuant to the Article 3, Section 8 of the UMA Constitution, Article 9 of the UMA Bylaws, declare Mchiri Sadat, also known as Khalifah Aganaga, duly nominated as a candidate to contest for election as Vice President. amanya n'eddoboozi bamuyita Khalifah Aganaga nakamba yakisiri nanyini nyimba nanyini ngato Mchiri Sadat ndi musajja muganda era nga neddira lukave ndi muyimbi indasitule eno ngiruddemu okumala akabanga emyaka tugenda mu 10 maneja Emakoros twakolako naye tukozeko n'abantu bangi nnyo mu indasitule ndi writer ennyimba abayimbi ezibawandiikidde ndi producer ennyimba nziproducinze ate era nga tulina ne studio yaffe bagiyita bad character ndabira ddala nga nze muntu omutuufu okwesimbawo mu kifo ky'obwa vice president era okuvaala olwaleero tuli nominated era nga kati tulina olukusa okuwa campaign bayimbi bannange namwena abali mu industry basaba obuwagizi bwammwe nzize bwe basiiga kazambi nsiigewo kalangi basaba obuwagizi bwammwe nzize okutereeza industry nga nkolera wamu n'abo abakulembeze bana babalonze siriko sayidi nti obwono obula akakiiko konna ngaeyo n'abakalonze awo bonna abaana ababeesimbyewo nga bayiseewo ndi mwetegefu okukolagana nabo okulakulanya ekibiina kyaffe ng'ekyaguma n'okulakulanya industry yaffe n'okulakulanya n'omuziki gwaffe wamu ng'eggwanga so mbasaba obuwagizi bwammwe manifesto yaffe olwaleero tugenda kugiriliisinga nenga kuwavalizi zaffe zikwatagana okusulinga uma ne music industry n'eggwanga ewamu so mbadde mbasaba obuwagizi bwammwe